Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi nnya Bannayuganda bakkirira obubookisi okulonda abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu ku mutendera gwa LC eyokusatu. Wabula akalulu kano keeyolekeddemu emivuyo mu bitundu eby'enjawulo ng'awamu amagye n'ab'ebyokwerinda abalala bakeenyigiddemu butereevu era abamu ku bavuganyiza mu kalulu kano wabula ne bawangulwa bagamba obululu bwabwe bwabbiddwa era si baakukkiriza byalangiriddwa. Yusuf Mutyaba y'abadde avuganya ku ntebe y'eggombola y'Ekiringente mu disitulikiti y'Empigi y'omu ku abo abeemulugunya olw'obululu bwe okubbibwa ng'agamba nti waakuddukira mu kkooti okulwanirira obuwanguzi bwe. Akakiiko k'ebyokulonda keekobaanye n'abamu ku be twesimbye nabo okulaba nga batunyaga okusinziira ku byala foomu zino ze tulina okuva mu miruka egy'enjawulo. Era ku lwange ne ku lw'ekibiina mwendi ne ku lw'abannakiringenti tetuli bamativu na bululu bwatuweereddwa era akalulu twakagaanye tetukakkiriza eyawangudde ogira olindako okujaganya tugenda mu kkooti okuwabira akakiiko k'ebyokulonda ne bannaffe be twesimbye nabo. Ono gwe tusanze n'empapula ze zi declaration forms ategeezezza nti empapula ezaamuweereddwa ziraga nga bwe yafunye obululu obufaanagana mu miruka egy'enjawulo kyokka ng'obwabalala obwedda bukyuka. Ngamba abalonzi be bamu buli kyalo ng'obwange tebukyuka obwabalala bukyuka. Empapula zino zonna nga bw'oziraba eza declaration form zino ng'obwange bwe bumu obwabalala bukyuka. Oŋŋamba otya nti wano abange baabadde 50 nawali 5 nawali 5 nawali 5 nawali 5 ng'ate obwabalala bukyuka. Newalondedde amagye n'oŋŋamba nafunye 21 nabataddewa. Njagala akalulu kaddibwemu z'empapula zino obujulizi bwange bwe buno. Ono anokoddeyo emiruka okuli Kikondo, Kavule, Nsujjumpolwe n'emirala nga gyonna giraga nti yafunye obululu bwe bumu ky'agamba nti tekisoboka. Omuluka gw'Ekkololo omuluka ogwo ye walondera amagye naye omuluka ogwo munnangalaga yagusinze naye atenze ku polling station zombi nemba nga atenze nfunyeyo obululu obwenkana era ne baŋŋamba nti eri amagye nfunyeyo obululu 21 nga likere foomu zino bwe ziri tinafunyeyo obululu 21 naye buuza abalonzi bange batuddewa okubanga bali 21 mu eyo eri amagye. Mutyaba ategeeza nti omusimbi gwasusse mu kalulu ng'abamuvuganya bakoze ky'amaanyi okugulirira abalonzi nga kw'otadde n'okugulira ba agenti b'abeesimbyewo abalala baaleeteddwa okukuuma obululu kyokka nga byonna agamba byakoleddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Ba agenti nabo tugenda kubawawaabira olw'okulaba twabawadde omulimu ate ne bagusuulawo ne beekobaana n'akakiiko k'ebyokulonda ne benneesimbye nabo tugenda bawawaabiramu okulaba nti twabawadde omulimu ali ne batakola kibaweesezza mulimu. Bw'ati ategeezezza nti si waakukkiriziganya na byalangiriddwa era ng'agamba nti amaze okukwatagana ne bannamateeka be Abagudde Company Advocates nga waakugenda mu kkooti baayagala akalulu k'Ekiringente kaddibwemu. Njagala kuddamu kalulu k'Ekiringente kaddemu kalondebwe so si kunnangirira butere kaddemu kalondebwe kubanga zino ze baatuwadde ffe tetuzikkiriza. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.